Ocha. If you know, you know. Achiwulidde Tegeza munno. Achalina omukisa ogw'okubeera ku kyeyo. You know, I should stop beating around the bush. Kantukire ku nsonga. Here is. So we have Dr. Halima Sofa in Uganda. We have Asha Kama, Lukupe Wakuno. We have Namagwatala, Phoebe. My dear, slaying in Uganda. Nga Toyina kyolagansi oba Toyina kisobola kukuyimirizaawo for more than 5 years. Kati Dr. Halima ye yakwata mu kizigo asobola okutunda ebitundu by'ekyama ne bimubeezaawo. Kati gw'oluniikinirwa Asha Kama olukapa lwa wano k'otalina kino kinnamagwatala kifibi ekitanaba na kuyiga kunaaba. Kiki kye mulinawo ekigenda okubabeezaawo Uganda for life living nga obusente bw'ekyo yobuweddewo. Okay, Phoebe wagambye you are 25. But try to maintain your beauty. Okay, tewandi badde mubi kubago linako ennyama abantu gye bakwata tolinga kano ka Asha Kama akalinga akabwa akalinga olubalo ku street gine emiyayu ejembwa gy'oku street ze batasobola kulunda. You know. So, bana abantu babere example jeri mwe abakyali ku kyeyo nga buli kaseera I wish you wish what? What do you have? Can you even survive ku busente bwo bwekye ne bukubeezaawo emyaka 5 Uganda? You people. Okay, tugende mu maaso. Dr. Halima wali wakuma kyo okuvaayo mukwano. Obenga bijja waggwako katoyagala kusitukira kuna magwatala Phoebe. Which is okay. Na yelekera awo okukubira Phoebe ne Asha Kama baba bakuyingiza mu guest houses e Kampala. Oba mu restaurants, oba mu bifo ebyebbeeyi ebyokusanyukirwamu. Nawe kwatako ku ssente zo. Ogendeyo oko ne banno. Naye kati muli ku busente bwa Phoebe bwe mulya bunaamala okuggwawo ng'oyo mumusuulawo nga mubaka omulala. Era ez'omusiru ziriibwa abagezi. Kati message yange ku baana abakyali ku kyeyo. Take your time. Toyina ky'olina. Tolina kyo. Olaba ffe Allah bawaddeko alhamdulillah but we are still staying in Saudi Arabia. Olabwe Kadaama yakabala emyaka ebiri olinaki? Olinachi? Nga ne sente ze z'omwaka abamu tuzigulamu amasimu. Gwe z'okoledde omwaka. So take your time we building. Osobola okudde wakanga osobola okubeerawo for more years. Nga tosabiriza lema kubeera kaddeyideyi nga Dr. Halima. Kati aliwo okuwerekera abaana magwatala abavudde ku kyeyo. Tumulikako natatumulikako. Kubanga oba osobola kubeera nakano akasiidiiku. Ka Asha Kama akalina olugongo nga lwambwa obugere bwakeweta nange. Anjogereko nakubino bilosers ebibera mu comment section. East to west, home is the best. I can't wait my contract okugwako nange nzire waka bla bla twala tugende. East to west, home is the best. East to west, home is the best. I better suffer kucheyo. Nga sibona abonedde mu nsi yange. Do you know what it means? To suffer in your own country? You die poor. I rather suffer in abroad, I die rich. Yes. It's better I suffer in Saudi Arabia, I die rich. Yeah. Ladies, let us hustle for good 10 to 15 years. Nga tutekera obukadde bwaffe. People like Dr. Halima, people like Phoebe, people like Asha Kama and many others. They are the same people who are going to suffer. Mumiaka jawe jobukulu. Imagine some people have chances like Phoebe. She said she is 25, whereby yandikozesezza omukisa gwa good 5 years, agenda okutuuka 30 ng'alina kyalagawo oba ng'alina ekisobola okumuyimirizaawo for more than 10 years in Uganda. Media gye mulaba eno. Be like me. I'm not in media looking for money. I'm just enjoying and talking the bitter truth. Either you like me or you don't like me, I don't care. Because you can't feed me for even 2 days. I'm so expensive. Yes. So, some ladies, they just cope up. You know. Abakazi abasinga obungi mwegomba nnyo. You know, we have those people nge bitundu by'ekyama bye bibafuga.
which is very bad. Never allow your private parts to control you. My dear sister, you are going to suffer in the 35 and 40s. You are not going to enjoy like me. Yes, but I'm living the better life. You know, because natural and the sitting by Uganda, apart from maybe my family, but I always communicate with them. Even my daughter Aliku Somero. Now I can't spend a day without communicating to her. So communication etugata nga family. You know, so I'm missing nothing. Yeah. Let us hustle. Mumiaka jaffe jobu kadde tuleme kubona abonera Uganda. Imagine finding Dr. Halima somewhere yanga atunda obukunta ku street. Finding Phoebe nga yafumbirwa akasajja ali mu kyalo alima. Mukoze semi kisajja mu omukisa gujjarumu. Be wise. Okay? Sigadenza don asiyalwa sama okuno. Hey, imagine okutambula ne doctor nayenga tasobola kukujjanjaba. That is the definition of omufere Dr. Halima. Bananga Fibia atunula bubifese mulinga fene. Asha kama alina olugongo nga lwambwa. You people, now here is my question. Mulina Dr. Halima, nanyi ni kugaba figure, nanyi ni kugaba hipsi, nanyi ni kujjanjaba nsusu. Phoebe, what are you waiting? You people, stop beating around the bush. You know? Now, here is my opinion. Dr. Halima wagwamu. Hey! Otyane kamera oline nyindo zikulinga ekibumbe. Olya ototegerekeka. Kati nwagana noso kati oli kuchino chuna magwatala cha Phoebe na luno lugundi olulingo olutali alu asha kama lotunu